Shiba yafulumya oluyimba olwa Sipimika ne bafulumya t-shirt ng'eriko TNS original mwabali eyo muli duplicate toseka nage omanyi lwaki kinseseza ate original nga tebalina linnya linnya lyo lwaki lyabava kati nga beba original because naye yali amanyi what we were passing through like financially nga tebi you know financial might not nga tebikyagatta bulungi yes nga omanyi ate nga naye kenyini njukira business nga omanyi Ava pisa way? I'm good. Oli clear? Yeah. Weekend yabadde etya? Weekend yabadde mbiwa kwanza nabadde keyo mchalo. And they told me wabadde mulwadde. Yeah, nabadde mulwadde. Kiki? Malaria naye. Wawonye. Nenda mpona. Bakubaze? Bambaze. Bakubaze? Abambaze basanyisa okunsangako banna. Leka naawe. Mbuki? Just bade basubira asanyisa kubala avapi mfete banatubala batubala simanyi kiki baliko wakaba abasanzewo bameka basanzewo batano ne bato bange ne batobo bali bani bakusanzewo wa musajja gye bakubalidde mbako kugabi wange ne bana bakutubala ate kati okabodi ati ewange ngedde bane manyi munange omanyi bene naku baselebu baba balidde wangi weda abantu babera confused ne bamubalire kawempe bagenda okudde emunyonyo okubala ate nga nayo gye naye gwate mu computer muli azikiza kamimi kalimbu jangu bakubalire wangi nida baba balidde mu nyumba nga nnya Waka wagundi musula bulu omusanga musula nga abantu nga babala batidde bamubuze ne kati amakaga amatufu wosula yewa kwa buli wamuntu kuli mukubalirawo okitegera ne ngamba nengo likiria Wana made kunonya ku bintu bingi kana tukateeke wano kati ndabyenga ndiwo zirinzo okutavayo bulungi munire bintu zonga zange nyingi abati ebintu bingi ma kulika yewa MC Chumi bana yange try to feel it there ate kichaba try to feel it there try to buy amasasi gali manji sina ko kichaba amasasi gava kuki masasi ndoza ba waliwo abayaye ndoza nga bagalala bisamu biki kati atenga bajja ku motoka yange kati manager wange nagezaako bus stoppinga ne baagala okulwana naye nga bagakulabisaamu gy'oli no just ndowooza baaliyo simanyi maybe bafuna butakkaanya cause bajjanga abafans bange naye ne balemera ku motoka so kati oli we yajjayo ndowooza n'alowooza baagala kulabisani you know that kati nayagala bus stoppinga nabagamba kimala kati bone bagamba gwe tugamba ngani so awo buzibu bwavaawo ate jukira nga baye bakumanyi kati ngendo bagamba nti banange yo manager wange nga bewadde dde ate nga baye bakumanyi kuba kati we decide gye wali be bantu be wabeeranga nabo abalungu bamanyi balabye Ogi Sirakwecho balabye Ogi ate Ogi ali mu channels ndala ate gwaliko byo tabimanyi Nina wabomba chiki Gwe chiri bali balabye Ogi okay ade enengo babonga ko bo basanze ze babongera ko ddala bagala nya abaana baba bali real nene manager omugamba ngati bwe tugenda waliwo ba Obi ne ba Ogi baizo kwagala salakol ate nga bali bagala bisamangere ate chikuchi ndoza bali bagala mwepima kwa bakimanyi oli top eti ali nsobi yali nsobi yamanyi nyera bonna ya ba disciplining mangerozo gwe muntu ogwa ku bantu nga 10 mangere omulabisi bali baleka baleka ekikyamo anyway tubeera abo video zifuluma ndaba ava PC muli ku stage omanyi yalikira 6 killers yagenda yesalako nedde kyaliwo just yesalako tukirize
ekyaliwo kati otunaatolimba fulala ani mujja kuluta bukati muli bakuŋŋaanya expendables banoonya buli omu abala nakwata agage 6 kira wakimi mwagenayo nga 4 kira nga 4 kira muna ekyewunyisa buli omu yali mu motoka yiye no kyeŋŋamba wali ku stage mwaliwo bana anti ababiri tebaaliwo nina Rose yaliwo nina ali Canada byonna gyali netiyaliwo ayatwategera mugamba nti nina soka olinnye ojje tuweze 6 kilos omala oddeyo okole anti for Zafaran I don't know but I think teyaliiko ku poster and the fact that tebaali tebamutadde ku poster ndoza yagamba tagenda gye batamuyise wekiri tazongazonga ebyo then bakuba oluyimba lwa Winnie wa muli ku stage muzinaazinaawo mukibala omwana atekamu Winnie wa mami n'otuulirawo nange ekyo kintu mukinsibyeko nnyo naye munange unfortunately like okay for Winnie's case I don't know how she took it nendo ayaka yakitwala bubi it's really so sad yeah sorry about that because the such you know I can never be such a woman such kolambu you know kutuula and all that because I enjoy their song olimba lwabe by the way lunyumira nnyo naye just bakuba oluyimba ng'olwedde nakooyedda kati nze we natuula nakyuka n'entuula kati kyalabika nga they have played the song but I was already sitting okiraba when you look at that video very well like already nali ngenda kutuula so we bakuba oluyimba just natuula butuuzi kati bo ne balowooza like banange atudde like it was just a coincidence I would call it wakoyera ku sikwoyera ku luyimba like nga wenkugambye kino I was already tired nga ngenda kutuula kati ate laba mu time y'okutuula we bakuba oluyimba okitegedde kati bo ne bakitwala nti no it's me you know nali nkiriko nnyo but I can never do that to Winnie because Winnie is a good girl ate n'ekirala she's your replacement. She can never be my replacement. Winnie can never be. Winnie is gonna be Winnie, and she's the only Winnie. Ava is gonna be Ava, and she's the only Ava. Tewali no more replacement ya muntu. No, it can never be. Buli omu alina amaanyi ge. What do you say she can never be your replacement? Tasobola kukola bye wali okola ng'oli mu house. No. Kyendetegeeza like buli omu wanjawulo mu ngeri ye. Oyinza obba omusuubira mbu agenda kubanga akola byange naye n'asingawo kitegeera so buli omu alina engeri mukama gy'amublessinga so Winnie is Winnie, Ava is Ava. The interpretation of what you did kyawa abantu ekifaananyi ekyenjawulo ne balowooza oba otandise beefu ne tuwulira ba analyst bangi nendabako ne prim omumanyi wa energy alaliko energy rating n'avaayo naye n'awa submission ye n'agamba you can do way better than kyewakola to beef a girl like Winnie. What can I do? What was I supposed to do? Yagamba what was I supposed to do? In a simple terms I kama kyewakola it was so childish okola ekintu bwe kityo kubifinga omwana ajja obuzigo wandi embracings oba n'omu encouraging ogenda mu maaso anti obalaba nti no nkinyonyodde how it was. So I can't, it's okay for people to perceive it their way they want. Buli omu ali okay okutwala ekintu nga wakiraba. But if I've come out on air, nembagamba nti no kyali bwe kiti ne bwe kiti, then nzaali right because nze yakikola. So for Prim and the rest, I don't know. Ate kama lumumba mweyisaako. Ya mu interview n'otugamba twagala okuwulira in your mind already muba mulwana. Nze by the way nkulaga messages zange ne Winnie. Twogera bulungi, we are friends. Yeah. Twogera. I don't know if she's a friend to me, but nze njogera naye. So if you talk to someone, of course ne oba ogamba hi, I think they are friends. Babera mikwano. When did you last talk? Over send yourselves hi? For now, my WhatsApp has been off. WhatsApp yange wade off, so we've taken some time. After that instance, mwayogera muko. Now after that instance, no teyayogera nange. Nawe tuwamusindi. Yeah, Nenga internet wagiraba we yali ewuma. Of course najiraba. And I actually saw them nga baddamu, so nenewunya, you know. Nabiraba and I just laughed off because they just nseka I just move on.
nseka ne moving on because you know nabiraba I saw everything and I was like oh my god what's happening like banange laba bantu naye munange it's okay. So with their reply, Ava, do you still believe that you guys are friends? With their reply, because I saw very many people like I saw her with her friends ngabakola videos just neneunya but nze techantegula because I know my worth. I know what I can do and what I can't do. So baba boba chala bwe batyo. Your worth with Winnie Mami. Because you talked about you know your worth. So as if olingo gamba a year wagulu steke wagulu koku ya win. No, what I meant by my worth, I know what I can do and what I can't do. Whatever intend just to kola. Because why would I beef Winnie? Seriously. Is you beefing with Winnie Mami a cheap beef? A light beef. Stop it. No. Stop. Because I'm watching about beefing right now. And they're saying why. You guys are beefing over a man. But if you said what? If what? No, you said about you do what? I said, oh my God. You cannot go on to into beefing because of mudra, but I tell you when your mommy at Laganti, I know beside you already rich. Then Chitegeza or and you are by your chaya gala at your Ulida booby. Really? No, it's not like that. It's not like that. Right now, I'm working so well. I'm really happy. Than before? Yeah, nkola bulungi. Kusinga bi? Yeah. Bali bakonyeza. Tebankonyeza just twakola naye no byali bitambula but twatuka ekiseera nga omanyi kati ne mutuuzo omukulu oyo ne mugamba naye olaba ekyaddala twetakamuko wano ku mukono ne mugamba waliwo opportunity gye nali nafuna yaje lwaki sigikozesa because you know kati maze osoma ate like focus yonna maze graduate nga focus yonna eri ku music lwaki sikozesa opportunity eno because opportunity comes once ate already Jeff yali yaŋŋamba dda so ne mutuuza ne mugamba nagamba it's okay you can go for it because naye yali amanyi what we were passing through like financially nga tebi you know financially might not be nga tebikyagatta bulungi yes nga omanyi ate nga naye kenyini njukira business nga omanyi yeah hey utawale wa mubye bintu byali financially to be starving we were okay but just kyatuukawo ekiseera nga tulina okwetereza nga tulina okusalawo nga starvation kazze omanyi waliwo oluyimba lwa Marrow yayimba olulimi title oba erimu bubbi yajja nakaveera kati ate ati wajja tolina kyoli omusajja nakuteekako fokasi ye akuwadde ennyimba akoze buli kimu nga tonaba kunogamu akokola tondeka nyuma you can even spend months ever since you left ndoza mwaddinganamuko katini ate gomanyi nkyoba neggulu namulabye tekisoboka tewewaayiriza okakasa nkakase oba kawasikakasa katukuba essimu kuba essimu kakati anyway oluyimba mwakafulumya oluyimba by the way before tunagana kulimba lupere mwafulumiza balance oba comparing with tuwaje wa Jeff twalowooza nti otute a different path but still we seeing music gwokola almost ali mu line nga newe wa Mudra wava it's less words in music more dancing mwayagala no giteka mu children tumulaba yalagirawo tutagifitingamu wetunuulira Winnie Mami introduction here it's less bigambo in music more dancing kutulaga body kushakinga kuzina oluyimba lwe mwakoze teri agaana it's less words more dancing kutulaga figure na biki it's a lot of words more art more dancing more creativity more everything mulinga ba competing ne Winnie Mami still
Yes, why? Seriously, yes. Because It's when you soboka. chocolate, it's less words, more No, please. dancing. No. Chori more color, It's less words, soboka. more dancing. It's soboka. Netugamba. It can never be. We can never. You can't compare those two Ate nga tubadde people. tumanyi nti ozze kutuusa kata wa Jeff muziki katukozesa ebigambo bito ebigambo nga tuwerako to get the other piece Ebigambo more. bingi. The song Yes. is very nice. The song is very nice. Right now it's trending everywhere. True. Yeah. Sikwakanyiza. Really trending buli But wamu. that factor. Tewali no, it's music. It's music. For the time when I get the word Jeff, I've had Because oli mu TNS, eh? yeah, ndi mu TNS. But for the projects zonna zembadde nina, multiplying projects zenalina wali emabega. Mu project ebbiri ze wakakolewa Jeff ziri bbiri ssatu. Sakakola projects Ziri big. mmeka? Me, I've been shooting. No, Kati Linda. waliwo ze tutanaba fuluma. Ze tunafuluma tetuzibalako tetunaziraba. Naye Ngamba ze for the wakafulumya song- ng'oliwa Jeff. Ziri Sibala. ssatu. Ziringa mmeka? ziringa 5. Tubale 5. Ku mukaaga. Ogambye zimultiplyinga zonna project zobadde nazo emabega. Olinga ogamba musajja wange yakola rubbish. I didn't say that. Like kyentegeeza number. Okitegedde? Olinga agamba nti omusajja yakola rubbish. Number. I didn't say that. Zimultiplyinga mu number, quality, Mu quantity. number. Quality of course. Shabada naawe Jimanyi. Shabada. No, Shanana. Yeah, quality. That's quality. Yeah, whiskey is quality. Mukwana Kid is quality. Chakala Nakuwa is quality. Kitegeera. Teriagana is the real quality. So just okumati njogera ku Shabada because Shabada yeyandeeta nnyo mu bantu. But of course nezino ennyimba endala gye zirina nina Stamina, nina Kibuoko, nina Dada, all those songs zonna zaali za kabi. That's all quality. Ongamba otya nti projects bukyanga ogende wajja kukiira ziri more better than zobadde nazo. Temukitegedde. I didn't say they are more better. Because they are, all my songs are nice, are very nice. In fact, they are all the best songs. Zonna nungi. But the projects I've done this side for the short period of time, multiplying because ziri nazikolera myaka mingi. Okitegedde? Like number. Nazikolera myaka mingi. You active. Yeah, nazikolera myaka mingi and in different companies. But this side nzikoledde myezi, in fact ebiri. And I'm ready. There was a laziness right now. It was kind of, a lot of laziness. Mwalimu omuzannyo mungi and yeah. But for this time, like for this side, so Jeff because means business. It's business. Ndi mwalimu ngase business n'ebirala. Ngati. Ngati. Osabada. Osabada. Teriagana song. I congratulate you nti twafunye 2 kira from 3 kira to 2 kira. Gundi yangamba good kituufu mukola ki already naye ali partly signed under TNS. Rachel Ray. So netubala nti gwe Rachel Ray ne Gundi Joey muri under TNS. Bakola oluyimba lwa Shiba yafulumya oluyimba lwa Sipimika ne bafulumya t-shirt ng'eriko TNS original. Mwabali eyo muli duplicate. Nage omanyi lwaki kinseseza because that thing was just told to me kati nekinsesa nnyo. Like I don't know why I laughed, but I just found myself laughing because who does that? They did. Video nefuluma ngoliko TNS original. That means they are still interested in the group. So they should come back. Muna abakiriza. Atenga beba original. Kigeno nnyoka ekikote nga kiri. Atenga beba original budget bendo. Nenga t-shirt mwagira buluyimba. Nze bangamba. Mbucheka olimba tolabangako. No video by the way siko kola chi oba kola chi but sijimalangayo. Nenga nalinda byekobo like obo like short videos babatekayo. TNS original.
No, like short videos. Ola ojabira mu videos. Nengundi agenda bera yo. Muchivulu. Like boy bacho ne. There are very many videos zesirabanga ko senti nombu. No, a video limunga kintu ekyo kikwata ko tula n'ogiraba wekanya ogambe wano badde boogera kiba. Nanti katera kati gwe nga watchingambi ngenda kudana ekizibu n'obudde. Tonya budde bulabe. No, it's not that sina budde. Ne like osogamba tino kati ngenda kudayo njirabe. Ne ekintu ne kikwataganya like newekanganga you want to see the video, you want to watch the video. Ne newekanganga just like get in the busy. Nina jikulaga katonda baba. Tujimaleyo. Edakika 3 ntono. Edakika 3 ntono. Jale numa. Simanya bangena soka kulyawo. You just refuse the liberty to watch the video. No, just ngamye jale numa. But you've heard the story of TNS original. Najiulirako naye nange nkwadde gundi yange perspective yange. Tibakyalina maybe just bakyayagala. Because if you put such a thing, then you're interested. You're indirectly telling us that you're still interested, though you're away. Meanwhile, me, I respect she, so don't. Of course you should, but I respect her so much. It's just a perspective. Yeah. Okay. Katurabe jetutuka. What I take a original opposite original. Duplicate. Atulabeje tunatuka. Kitegeeza oli original shiba yagenda nayo. Ne babalekera dio. No original bava mu ne baleta dio. Ate original nga tebalina linnya. Linnya lya bakiri abava kati nga be original. Like erinnya lya TNS. Wadde otegeeza ki? Naye gwe. Ntegeeza linnya lya gundi, linnya lya like. Tegeeza muli mufaati. Ate nga fa basigaza erinnya lya TNS. Kitegedde. Osabudde balino ddene mukati n'owummula. Ebyo byenjagala ebyo. Mwakutolugana ne mulubba isasolen song babadde lwafiki gaza nga yagenda oddukola nga lukolera alien skin mulimu akabiri empologoma z'abala tukyakawulira tirikanyiga ne mukwata ebigambo ne mutabikyusa yadde nga we mubbye omanyi mu abakopa ne mukoppa n'erinnya mu bibuuzo eritali liryo n'okoppa erinnya ku papulakala n'oliteeka ku gundiyo olw'okuba oyagala oyitawo nawe obenga owagudde ne werabira okuwandiika avapiisi ku linnya lyo n'owandiikako fiki gaza kati manyi kubuuza fiki gaza ye yavuddeyo complaining ambo olimba kye ate abaana bakoze complainira babadde naye ate bava mu kampu ate bagamba be bawandiika oluyimba nebatiisatiisa obbakuba ne mbajjako n'amasimu namba ne muzimbawa kaadi z'ennamba endala eza layini z'amasimu. Okay, so uliriza mbadde ngenda wa reason yange naye reason yange njajuwanga fiki gaza avuddeyo n'ayogera nti oluyimba liwe. But if it's just bana abaana abalala aboogera no bafumiza guninga fiki gaza akoyisinga oluyimba. No bafumiza guninga fiki gaza akoyisinga naye maybe waliwo obutakanya or somewhere because singa lubadde lweyandibadde avaayo nagamba nze fiki gaza this is my song and this and this and this and this naye waba tavuddeyo nga just bana abalala be bavuddeyo. No nze nina management nze sikola luyimba nze sikola luyimba nga manager wange Jeff nga tasasudde luyimba olwo nga tasasudde muntu atuwandiikidde because buli kimu kiraga like mobile money even that guy yawandiika oluyimba yaliwo the time we recorded. Yeah yaliwo the time we recorded bamuyita I don't know the name. Simanyi linnya bulungi naye nga yaliwo when we were recording the song era ne bamumalayo sente ze so bw'ogamba nti twabbanga ate ne buli kimu akirina like message and everything. Anti yagamba omwana yawandiika oluyimba complainant oyo alina ovaayo n'ayogera eri eggwanga n'abagamba banzi byolya naye ate gwe twabbyeko oluyimba gwe twagala ye aveeyo atugambe nti munaye mwakoze ki mwampisiza kulitalaba byokubba oluyimba lwatumanyi Jeff yabikomya ku mabega eyo naye kirabika ne kummwe mwatandise okubbira nno ddala just ndowooza waliwo obutakkaanya naye nga wabeera ewamudura mwabeeranga n'original nga muzeewandiika ekyokoze era omutandise kubba gwe bw'olowooza
ate omwana ate kaseebyo bitandika project bitandika okusiba mu kawo ga bitandika gikomparinga ne oli agamba wabali we bafulumya ka audio nga bavoicinga oluyimba nga n'ebigambo ebimu tulaba kati gomanyi kyo baba voices after us voicing nate ebigambo ebiri mu luyimba anti omanyi kyo baba voices after us mwakabira mukaaga zaaki ffe tuyimba kubikwata ku ggwanga omawuli anti kwefu agenda kwokyakabira kumene mukayimbako ati ogabye bikwata ku just bikwata ku ggwanga neffe tetulina muntu yenna ne bwabeera oba baawo oba what we didn't intend to attack anyone tetuli mbuba mbu twatakinge epic girls oba twatakinge abafango no tetulina just twayimba luyimba that's all naye tetuli muno mboba tuli kwatakinga ono oba ono no we just sang the song because ffe batuwaddemo ne tugiyimba netugiwuliramu netugamba ejja kukola so ono oluyimba mwalusasula oluyimba twalusasula ne tulumalayo so bano beeyiye abagamba nti lubbe bavayo bacomplaininga ebituufu naye ffe twagala omuntu yennyini nanyini luyimba yabaavaayo because ffe naffe tuli kwogera nga abalugula tulina receipts and everything era meanwhile noyo omwana yennyini yalituguza he's going to talk to the country agenda kwogerako eri eggwanga abalage ne messages nga tusasula with everything pero nayagambye you not his type are you serious? Yes. In what? Mu relationship tasola kera kumacha nagwa mu habbat. Obviously I can because you're not his type. I can never be Violeta's type and he can never be my type. Temusola kwekwa. Atisobola. Yadokweri yakobo. He was right. Yadokweri yakobo. He was right. He was very right. We can never. He's my little brother. Era in fact yobaba yansevingako in fact yansevingako Biggie, like big sister, like Biggie. Biggie tumanya abamuntu kali huge. No, like yeah, together big. Hii ndikaka zikatini. No, like nga alizo kulaba yatuka yo nasanga nga wali big na tutekako big. Mwana wado. No, he can't, Bambi, nedda. He respects me so much. Atenange respecting her. No, he can never be my type and I can never be his type. Like love wise buli omu ali bibye okitegera we only gweberanga ki sagala bagamba test zange bayinza okujja nabazekwekamu mwezi gumu mwezi ogwokubiri ne bankuba emigo ajala gyewekekamu ogenda okulaba mwezi gumu actinga type yo mwezi oguddako naye nga yo mu test zo mu abasiraamu bo wabajjamu abasiraamu no nsobola ofuna omusajja omusiraamu naye nagamba just obeera mu ddinaayo nti nno abaana wandyagadde obayigirizako ku kitabo ekitukuvu nti nno oba Quran naye tolina kyomanyi kale yes babiyiga buyizi naye tekibanga omuntu akikuliddemu like it's different omuntu akulidde mu ddiini ayawukana ku muntu agiyiza obukulu kati n'abaana kiba kiba affectinga but omusajja omusiraamu simiinaako obuzibu just nze ntunulira future y'abaana n'abasibakosa. That's the only problem because basobola ogendayo mu masomero ne babayigiriza but when they come back home they still have to practice it. Omumezi egitali gwewala nnyo before mwaka guno tegunaggwako Mudra is organizing a concert egenda kubeera mu Africa. Nice. So muyina collab gwe ne Mudra tukusuubire to perform. Sure, I have wana oyagala bakusasule perform. I don't think he has to pay me, but I'll be there. That's what I can assure you. To perform. To support, to perform, to do everything. Inshallah. Mami anebera mu dressing room. Ate rachi. Na wini wa mami alaba mu yako obuyinza. Tasobola. Tasobola meanwhile she's a humble girl. Humble girl ngate mbwalabye ku interviews ku ekyo kyaliwo. Interviews nga ngamba ki? Yabadde agamba kinze kunzi. Ana kyeyogedde kyonna kibi. I don't think asooka njogerako ekibi. No si kuntya but I believe oba omuntu tolina kyewali omukoze she has to respect you because I respect her. So I don't think she can. Why would she? Bano ba online abadde balowooza nti nekintu oyagala kisajjula. Last word dibali. Njagala kisajjula what do you mean? Okusinza ku your reactions ku nyumba lwabwe biki.
I love their song, but Bayongera promoting it's a big song. It's gonna be out there. Bagenda Chikuba. Then you being a duplicate in a Team No Sleep. I can never be a duplicate. I'm also the original in my own way. TNS. Everyone is the original of herself. I can never be a duplicate. Why would I be? So duplicate original. It's okay. Buli omu asobola okuwa perspective ye kubanga naye muntu asobola okwogera, but naffe we shall stand as women tuyimirire ekitiibwa kyaffe. Teri tulinnyako. Teri balinnyako. Mwako waba balinyirira. Kwana nedda. Okujjako oli ava omukadde bati ono. I'll stand for my name. I'll fight for it. You fight for it. Ebyo bavaayo ne bazunga ne original. Abangani. Teri akuddamu kulinyirira. Ani yakuwadde ekyo ekipawa kyonna? No, such power, but it's good to believe in yourself. It's good to love yourself. It's good to fight for yourself. Yeah. No. I believe. Empowered. No, it's actually not that. Nze ndi mukyala asomyeko nkuze. Maze osoma nkuze. Bwe mba ndabye ekintu ekitansanya sinafuna musajja ow'okuzaalamu. Naye nga wembeera naye mufunye nandyagadde zaala because it's good to give birth gino emyaka gyaffe. Amagumba gakyali. Yeah, that's their decision. Baagala. Nze njasigala nga nnwanirira erinnya lyange because it starts with you. Goleka bakulinnyeko, then that's okay. Naye ng'ate Mukama yagaba, so naawe with the fact that Mukama akuprotectinga naawe olina osooka okweprotectinga. Yeah, ng'omuntu. Okay, so any new projects that tuli mukolako ava? Yeah. Apart from kuba katuno lwaweddeko. Mwezi gumutu ate ffe Jeff tumumanya mu atali kopika endongo buli mwezi bwa walu. Teri kuzikiza. Kirungi omumanyi. Ne twatadde double release. Twatadde omwenge ne Teryagaana. Omwenge na solo obeera mulimu. Babiri era yeah, Rachel nange Teryagaana Rachel nange, so buli mamtale ku hold aliwa Joey Randa Joey yakatoli yimba kati baba mutadde dabo nga yatadde kamu. No, it's just that twayagadde kukola kintu kyenjawulo tukole double release. Yeah, because wano kizibu nnyo kisanga. I think we are one of the first people abakakikola. You're not the first. We are one of. Yeah. Niwe abakikoze. Gundi azitadde emirundi n'emirundi. Shiba yakutukola emirundi esatu ebiri. Nga tanimba bbiri one day. That's nice. No, alaba agenda mu Shiba yakikola. Oh, that's nice. So munange tugwe byagundi. Neka Rachel rako kali katya. Kalungi nnyo kana kamalayo ddala. Akabi. Katubasabire. Byonna bikole oli producer man. Producer Renix. Hey, what am I here? See you. Oswad. No, it's Oswad. That's what. Bachi yatu. Probably manya itabu. Ate kati muli bayonta kibba nnyimba kigenda kweyongerera ddala. Ani muyonta? Emmwe. Ate kati Jeff yezira kukwata ku muntu ali fresh. Ate naye ali nga viga y'amaanyi awulira ayagala okukola waaka ayagala okukakasa abantu. Naye tuli baana bato tulina okwagala okukola. Olwoke bobbe buli luyimba lwe mukwatako buli olw'olya nti lubakolera nga mulubba. After that explanation tatesa kumpitamu bbi. Ati mwira mugenda teri abanga tena plan B. All explanation zibeerawo. Kale. Mweza notegera nti oli agenda tufuna ne akatukongeramu emitwalo ebi alabe nti oli adamu wantono mu mwanyingi olumala n'alubawa era nabo mba mulungi. Okubba kwa mirundi mingi. Osobola okubba omuntu ng'omusasudde a higher stake gw'abadde aluwadde okusooka. Okunako kubakubba. Waliwo okubba nga temusasudde waliwo okubba ne mubba data. Kati mwe mubba professional muleeta oli muyita jangu oba oli yakuwadde 10 katugwe 15. Oluyimba ne mulusigazi. Mpulira bibyo munaye kubanza bibyo sibimanyi. Kati kyova ndikuwa attention mpulirize. Era kibala title Teryagaana kubbibwa. Aba give me your last remarks. Gamita greet oba kaddi.
kuba speed gyotula kati ennyimba ina nyingi n'okusinga kitwaye tulowooza. Just erinnya lya madenjava kuba YouTube bali awo tekayo nga bakwogeddeko bikyalo bagamba kuba gundi okumuttamu omuntu kuba gundi okumuttamu omuntu gundi omuyinza okwagala omumalamu ebyenda omuceere emmere wapira okusana abantu bagamba ati kati wazze oli mukama ate kati wano weweeweze n'ogamba mbuno teri kuddamu kulinyirira nenzijukira wali omaze omuntu omugyemu ebiwoowolo nedda bannange olaba abakyala naddala abo abakyala abakuzeeko ffenna tukuzeeko naye akalaba abatusingako they should be examples to us tebalina tulinnyako balina tuzaamu amaanyi olaba ebintu ebimu byetunuya omukyala byabakoze n'ogamba naye kati bannaye kati bo baagala gino tukule tutya nga ffe batussa wansi you know so anyway mulala mukko siibula abantu kya n'okutya aba Truth Media mbagala nnyo webale kubeerako tetukubeererangawo naye ennaku nze mbagambye ebyange kati oba munsabula munsabu tewaleegera kusabula limu birabikako yeah naye nga that's the truth ebyo munaayo kyakkiriza kulinnyirirwa si kirungi omukyala yenna aliyo tokkiriza kulinnyako. It starts with you gwalina osooka okugamba nti no this person tagenda kukola kino you know not stoppinga kale tugende tukulaga evidiyo ya Sipimiko oba togirabangako gambe togirabanga olengera gikulaga tugenda gendage